ebyokuba nti ate abeererawo banne tubalabyeko mu studio wamu ne Clever J balina upcoming show abasinga tugimanyi nga kino kiri stimulated mostly catalyzed by bagiyitaani gundi ya Alien Skin ani fangoni Enkwacho Festival. Producer wange yabyogedde naye nga byotogera Clever J, let's pull up in numbers. I believe he deserves it. Obuyimba batandise okubanga babu recordinga era nga bali mu studio wamu ne Alien Skin zino ze zimu ku performance zetugenda okubanga twetegekera ku upcoming show yabwe katubirabe. Bantu bagala jangu sebo. Ndo mamawe abasinga following. Jangu wano. Kakoze Alien. Kagende mu fase erijo ulidde jakasa wali nategeddewo komando jiwuliro otya ojiwuliro otya anai muganya okumpa bia ekinaka nkintuulamu kitudde wano kyakigera kutuula eno kyenjagala nno yesu kibia akyagala bira birongoofu kasito bisabira muganda binyuma bijja kibera kitya kibera bijja binyuma kutya kibera bijja banako nawe binyuma bijja kibera kitya kibera kitya binyuma kutya banako nawe ondeka tuwuza mutima gukubaganye weyita sunda biyatumune abantu balimike kwa kibalume banako nawe tondeka binyuma bijja kibera kitya kibera bijja binyuma kutya kibera bijja banako nawe binyuma bijja kibera kitya kibera kitya binyuma kutya banako nawe tuwuza mutima gukubaganye weyita sunda biyatumune abantu balimike kwa kibalume banako nawe tondeka Okay, webitambula Alien Skin wamu ne Clever J upcoming show bajetegekede bulungi enyimba batandise okubanga teba recordinga Uganda yonna tusitukiremu tugende tuwagire omukulu Clever J, he deserves it. Wabula ate Banange, Uganda tulina ebitone. We have very amazing and talented people. We have a lot